Nkwebaza kuba nti nno kyali ku WBS TV nenkujjukiza nti nno program ekitibwa Minzaani omukulembeze wano Katooke bwe tuli abakulembeze babasa ku Minzaani tuwagiddwa bannaffe aba WBS ne bannaffe aba Sedu. Okay, bantegezza nti program eno bannange kuva eri producer agambye nti ku lunaku olw'omukaaga okwosa enkya wakati w'essaawa 1:2 ne 2:2 mu Seko TV zammwe mulabe program eno ejja kubaako wiiki eno ez'akawungeezi 1:2 akawungeezi ng'amawulire gakoze eki gawedde ag'oluganda ku lw'omukaaga lwa wiiki erwa eno yennyini. Eddwaliro lya Nasolaawo nakatwalawo kati engoye ez'okuyamba abantu abayina obwetaavu emirundi 3. Ekyo nkyogera ne munaaba mubuuzizaawo mu wiiki ewedde wiiki ziringa 2 biganaliseewo abazungu e Katooke era ku Nasolaawo waliwo abakyala abayina abaana abayina obulemu bagenda bayamba era twatuuse buli maka ga muntu agenze wansi mu Kinnarwanda buli mukyala nene manga kugunga ku balakisi twataddeyo era abagenda okuyambibwa n'olwekitegeeza nti Katooke byemba koledde nga sinabagenda mu buyinza byebyo bisookera ddala. Lindako abazungu abalese mu Katooke essebo ani yalabye abazungu n'omukagwe wamala gonna ani yalabye abazungu mu Katooke ani yalabye abazungu mu Katooke. Ekibuzo ekigambo ekyo kye mukaaba tekiri wano wokka kubanza entambula eggomba yonna ekawanda bakaaba bavuka bakaaba aido poliisi ebakwata Katooke mukaaba aido Kawempe bakaaba aido buli wamu wonna wetuuka naye nga buvunaanyizibwa bwa chairman w'eggomba yajagala mukitegeera okuva n'olwaleero nti kabeere DPC nga abadde ali mu ggombolola muno chairman w'eggombolola yabeera mukama we era buvunaanyizibwa bwa chairman okugenda buli poliisi yonna buli ku makya eri mu ggombolola lye n'agenda ng'ajjayo n'abuuza nti oyo bamusibidde ki oyo bamusibidde ki n'alaba abatalina musango n'abagamba bate bakole ki bagende. Naye olw'okuba nti obukulembeze bwe tulina olwaleero obwa mukama waffe ali mugundi mu ntebe y'eggombolola tafa ku bantu n'olwekyo mbagamba eddagala liririmu kulonda Medi agenda abeere chairman w'eggombolola nja kutwala obuvunaanyizibwa okunyigiriza poliisi wano olwali butadde mukwata muntu yenna atalina musango. Ensonga nyisubba obweyamu bwe badde ng'abavubuka. Ensonga ey'okubiri ekkubo mbadde mukaabe ekkubo oli agambye ekkubo wano enfuufu. Kakati enguudo zino muziraba olwaleero tulina enguudo ziba za mirundi 2. Waliwo oluguudo oluvunaanyizibwa ku district ne wabeerawo oluguudo oluvunaanyizibwa ku chairman w'eggombolola. Bw'aba teyalukola temuddamu akalolo mukitegeera kye mbagamba olwaleero chairman w'eggombolola avunaanyizibwa ku malwaliro agali muki amalwaliro agali mu ggombolola aga gavumenti okugeza nga lino ery'e Nasolo ery'e Maganjo wali ku mukaaga ne Kawanda bayina eddwaliro lya gavumenti. Ekyamazima kye mbannyonnyola nti olwaleero lwennyini mpitidde wali ku mukaaga wabaddewo abakyala adde bannanga balumwa bayina abaana naye nga tewali basawo baliwo balina bakolako tewali ddagala lyo lina bayamba. Nze okugenda okujja ku Nasolaawo bampita ne ŋŋendawo natuukawo nga abantu balina obwetaavu buvunaanyizibwa bwa chairman w'eggombolola okumanya nti buli ddwaliro lya gavumenti lirimu eddagala chairman abeere ng'akola ki waliwo abantu abatalina ssente basobole okugenda bafune obujjanjabi ebyo byebimu ku chairman w'eggombolola byateekeddwa okukola ki okubakolera. Okay, eddakiika zo ziweddeyo abatuuze gye muli njala kweta meeya mu bwangu ku lw'obudde naye njagala kumanya ani alina ekibuuzo kya mukulu Bukenya Musisi omubuuza jangu mubuuzi ani omulala buuza obuuza naye jangu wano obuuza mukulu Bukenya obuuza ani Musiramu munange assalamu alaikum. Nze nina okwenyamira kubanga ogambye nti luli baatubba walondebwa akalulu okayitamu leero olina bukakafu ki nti tebagenda kakwatamu. Benayina esize nga mmanyi nti bagenda kukola ki kunkolera ogwo omulimu gwennyini kati omukulu oli gwe nali nvuganya naye olw'okuba nti yajja abani masimanyi bavudde mu Amerika ati sente biki n'abalima nti agenda bawa emirimu gyatasobodde bonna olwayondera bakola omulimu ku luli bonna olwabe bampagira era nkakasa bebagenda okuma akalu kange era tugenda kawangula beera mu nywe. Ani alina ekibuuzo ekirala bategeeza kino si kwogera bwogezi nga mumaze okumpa bwe mutya akalulu nziramu
nga mumaze okumpa bwe muti akalulu ngenda kuyitaba meeya bonna. Nja kutandika ne meeya w'e Nansana muyite mpite chairman w'eggombolola mpite meeya w'Egombe n'owa Busukuma bonna mbasinkane mbategeeze kyendi. Nziramu nja kubayita bonna mbategeeze kyendi nti nze omuntu agenda okusiba meeya yenna anaazanyira mu ssente y'omusolo. Mukikubire mu ngalo ekyo. Era njagala obategeeza ku mulembe gwange nga mumpadde akalulu meeya yenna ne kanso ye abanaazanyira mu ssente y'omusolo ndi wakubassa munda. Ndi musajja akkiririza mu kyemba nsazeewo. Ebbanga lyenkozeeko ne byenkozeeko ebitono mubirabye byonna nga nkwata mu ssente yange. Sijja kuddamu kugogera mannya gange naye mbuuza mwami Stephen Kaweesa. Sabo boyagala okutambula nabo tebagala omusolo gusolozebwe. Oyina sente mmeka z'otadde ku account nga gwe agenda ku bwa meeya z'ogenda okukozesaamu okubeera ng'okola enguudo? Mukama wange njagala okutegeeza kino. Ekibuuzo kyabuuzizza nti bembeera nabo tebagala basoloza musolo. Ngenda kukola ntya? Njagala okutegeeza kino. Nina ebirowoozo bingi nnyo ebikyusa eggwanga lino. Ku bino kankuweko kino. Engineer Stephen Kaweesa nga maze okuyingira office ngenda kusooka okukakasa ebintu ebivaamu ssente nga tebitulugunya muntu wa wansi oba muntu atandikirwako. In fact ekyetaaga kyusa teri muntu wa wansi. Mukiwulidde? Omuntu addamu bayita omuntu wa wansi oyo mutaba mubi. Muli omuntu atandikirwako. Nja kusooka nnoonyereze gavumenti efuna etya ssente ku muntu atandikirwako nga emunyigiriza. Ekyo nja kirongoosa. Nze musajja agenda okukkirizisa abantu nti tulina ekyebugagga kyamaanyi nnyo okusukuluma ku nsi endala. Kyabugagga kye bayita ettaka. Kiddamu tulina ekyobugagga kyamaanyi ekisukuluma ku nsi endala ekyobugagga kye bayita ettaka. Era njafuba nnyo okulaba nga njagazisa abantu kye bayita ekyobugagga ekyo ekiri mu ttaka. Kibayita okukwata ensigo n'ogiteeka mu ttaka nejjayo ebintu bingi nnyo ekiba kya bugagga. Era nja kuyitaawo nja sobola okufuna ssente nnyingi nnyo butereevu kole buli kimu kye naba njagadde. Ekibuuzo kizemu. Ani ayina ekibuuzo ekirala? Kibuuzo? Tabuuzibwa? Tabuuzibwa? Ani oyina ekibuuzo? Kibuuzo? Kakati sebo meeya meeya amanya gange bampita mpera kimo era nga njagala nkubuuze sebo meeya abantu bagenda bakwogerako eyo nayo nambu okoze nnyo simanyi mbu ssente z'oteeka mu bantu eziyoola kasasiro naye nze nange njagala nkubuuze ssente z'oteeka mu bantu eziyoola kasasiro ozijja wa? Bana ekibuuzo mukiwulidde. Sebo kiwunzike tuve wano. Ekibuuzo ekyo omwami oyo yekka si yakirina. Emabegako nali ku Star TV ne bambuuza ekibuuzo ekyo. Bananga abantu balaba. Njagala obategeeza Nansana yonna baga bagenda kumpa akalu ku kye nakola e Katooke. Matuka yonna baga bagenda kumpa akalu ku kye nakola e Katooke. Ebirungi bitambula. Bana embasa mukolenga ebintu ebirungi. Eyo nasiina kye nali nkozeeyo naye bonna balabira wano. Nolwekyo njagala obategeeza omukulu abuuzizza. Wano okozeewo kimpabisa. Ekisooka twanguwe ekisooka. Njagala okutegeeza kino. Nateekawo embeera ya bulungi bwansi. Okuyijja akasasiro mu bantu. Bulungi wansi 1. Nateekawo rediyo ebyalo Kaweesa number 2. Ekyokusatu. Amafuta weegale mu kitundu. Mafuta ki? Yennyini petro. Mafuta ki? Petro ne Lindako mukulu Kaweesa. Sebo. Okola amafuta. Mukama wange njagala kutegeeza kino. Ekitundu waliwo bwetaavu bw'amafuta diesel ne petrol ne paraffin. Wakola petrol station. Sebo. Lindako mbuuza. Ku seera eyo ba petrol station eyo gaba gabwerera amafuta. Muganda wange si gabwerere. Okay. Ga kasente akasaamusaamu. All right.
naye muganda wange nja kutegeeza kino. Yesebo. Abantu bano bennyini banjulira. Bandabanga nga nvuga Cape Kawesa town clean. Emmotoka ze twali tulinanga yense nvuga. Nenga buli muntu yenna essala yegamba omusajja oyo Mukama amuyambe olunaku lumu ayimirire mu ntebe nga asavinga. Njalo bategeeza kino nti Mukama Katonda kati ali ku luuyi lwaffe. Era 2016 mwenna munoonya akalulu tekagenda kubafa. Buli muntu agenda okulonda omuntu agenda okuyitamu ku kifo ekyo agenda kukomekereza nga akwadde enjiri kasasi. Atukwebaze okuba nti nno obadde mulabi mulungi owa WBS TV nenkujjukiza nti tovaawo sigala ku WBS TV. Twagala okwebaza banafu abasedu. Yes, nkujjukiza nti bwetyo Minzaani bwe badde olunaku olwaleero tusinkane olunaku olulala essaawa y'emu mu kaseera ke kamu. Nze Nowa Ssenyondo beera bulungi tovaawo. Bye.